kuba nange njaguliza ebiseemu byebingi kati omuntu aguziza emyaka 10 oyozaza kuba mamanyi kitegeeza bizinesi okuyimira emyaka 10 kiba kinene bayozayoza era nga mwina abafaani ba music wa Uganda bakyotodde kati buli akuza naye wali okuza 10 years nogamba bannaye bye tuyiseemu bingi nabo ogamba bayiseemu biki bye muba muyiseemu myaka 10 emirimu gyonna gibaamu ngeno omulimu n'ogw'amawulire nagwo si mwangu kubaamu enkokola bakubyenzi oyagala okulinyisa eddaala okumanira bingi naye emirimu gyonna gibaamu okusoomozebwa kyo kigifuula actually okusoomozebwa kwekufuula omulimu kati bwe wiininga n'oyita mu byoyiseemu that makes you stronger bwe biki byejjukira noga nti enzijukira kulemererwa olumu olemererwa nosigala ng'egezaako olumisibwa bingi nnyo naye nemu sibijjukira kuba kati bina bingi bikulumya nosigala ng'olemerako Spice Diana ekibuuzo kyange kyandibadde nti lwaki abayimbi we mufuna obuzibu temuddukira mu bibiina byammwe ebibatwala lwaki muddukira mu bantu abalala obbayamba sijjukira kuddukirako wa muntu azini abayimbi bonna abasinga era buli omu awo afuna ekizibu addukira wa muntu amwanguyira oyinza osanga nga ekibiina kiyinza obutakwanguyira nesanga omukwano goba kyaliwo gyoddukidde ayinza okwanguyira oba okutegeera kyota ate lwaki mutwala nnyo ensonga zammwe mu mateeka okusinga okutwala mu bakulu abatwala music amateeka era n'omukulu atwala music naye jagenda mu mateeka ate I think before wekibadde nga tubaddenga onawa kati tuligezaako okumanyira nti tulina ebibiina naye before ebibiina tubaddengawo nga bwemwali kati so kitwala mutema abantu omumanyira nti buli kimu nakitwalawa mu bakulembeze b'ebibiina byaffe. Okay, twogere ku mbeera eriwo wakati wo ne Chumi. Tulaba nga ennaku zino oli alaga akuba te mmwe tumala tumulaba vidiyo nga muli babiri kaki temuzannya twali mbeera eriwo wamaze omuyiririra yakuse miliyoni 3 Chumi lwaki yeefuula oli walujje lwaki walujje manager yalujje tamanyi kati enkolagana ne Chumi eri soldiers, mwebale kwagala ba B2C, Mr. Lee, Bobby, Julio. Ndowooza nze ne B2C twekozezza. Because when you say 10 years of B2C, 10 years of Spice Diana. Kitegeeza tutambudde ffenna. And you guys, we're so proud of you. Ng'abasinga bwe bakyogedde nti group okubeerawo si kyangu. Muli bavubuka bato abalungi abanyirira
kizibu nnyo okubeerawo emyaka 10 nga temufunyeeyo kibasoomooza naddala obukyalo obwo naye olaba mubaddewo obukyala ne butabajjaako njogera nga big sister waabwe ebimu ku byawula abaami mubimanyi ng'ovudde ku ssente bakyala naye bambi abaana bano bakuumye eddembe kubanga balira nowulira mu sowaani emu ne muganda wo kizuuke oluganda ensonga eyo nkulu nnyo mwebale kusigala nga muli humble even after the success. We wish you more years. After 10 years to come out celebrating, get 20 and even more. Definitely. Ekyo buli omu kyeyandyagadde netuvudde wala ndooza twakola kolabo yaffe 8 years ago nga ndi ku university and I saw you guys nga muli bato wawe nakulabeka mutambulira mu sapatu. I'm sorry wano luwafu nga mutambulira mu sapatu buno obwana. But it's so hard to believe they have bodies now, you know. You've so grown like muli basajja right now. Era tubagaliza all the best. Online nzenga spice table weeri amulabulijjo ekyo tewali kulala because these guys have also supported me. Buli wembeerawo nga nina concert mmanyi waliyo tables eziri sure eyaba bitosi tebulangako eya Rema Namakula tebulangako so byonna byenkola ngamba abo bantu bange kanonye tebe endala naye nina tables endi sure of. So thank you for the love Jemondaze nange Jenendo Balaga come 9 to all the spice gadgets out there. Much money, we are one family. Ewali ba B2C wali ba spice gadgets, ewali B2C soldiers wali spice Diana. We are one family. All the best guys keep winning. Newe binajja bifaanana bitya banaite mwawukananga. Your brothers for life. All the best. I love you so much. Thank you so much. Thank you.